إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ebitendo byonna ebirungi ebitali mbukendeevu byonna bya Allah tumutenderezebwa era ne tumusaba okutuyamba, tumusaba okutusonyiwa era ne tumusoba tuwonye obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikolwa byaffe, so nga tukimanyi bulungi nti oyo yenna Allah gw'aba alungamizza teryasobola kumubuza era gw'aba abuzizza teryasobola kumulungamya. N'olwekyo abange mmwe abakkiriza mbakuutira okutya Allah mu butuufu bw'okumutya nga Allah bw'atugamba mu suratul Imran aya y'ekikumi temutuukibwangako okufa okuggyako nga muli mu basiraamu. Allah tukyamwebaza olw'ekyengera kyatukuumidde nakyo ekyokuba nti akyatuwangazizza mpaka ku ssaawa eno nga tukyali ku busiraamu, era nga gwe wenna awuliriza ka clip kano manya nti oli mu abo abakyafaayo ennyo okulaba nti bayiga okumanya obusiraamu. N'olwekyo kyengera okuva eri Allah, tumwebaza olw'ekyengera ekyo, era Allah atukubiriza ffe ng'abantu mu surati Nisaa aya esooka bw'akoola n'agamba nti mutye Allah, mutye Katonda wammwe oyo eyabatonda ng'abajja mu mwoyo ogumu era mwe yatonda mukyala waagwo n'azaalukusa okuva mu jjo gyombi abasajja bangi n'abakyala. N'olwekyo n'amaliriza ng'agamba nti wattaqullaha alladhi tas'aluuna bihi, mutye Allah oyo gwe musabiregana ku lulwe, wal arham inna Allaha kaana alaykum raqiba, Allah kuva dda mutunuulizi gye muli. Allah n'ayongera okubeera nga akoola abakkiriza nga abakubiriza okubeera nti bamutya era nga balina okuba nga boogera ebigambo ebituufu. Waqulu qawlan sadida, mwogerenga ebigambo ebituufu. Lwaki? Allah abalongooseza emirimu gyammwe, agamba yuslihu lakum a'malakum wa yaghfiru lakum dhunubakum. Mwogere ebigambo ebituufu, mutye Allah, mwogere ebigambo ebituufu, Allah abalongooseza emirimu gyammwe era abasonyiwa ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah n'omubaka we aba yeesiimye olw'esiima lunene, aba yeesiimye. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo tusembezeeyo ekigambo ekigamba nti inna asdaka alhadith kitabullah, ebigambo ebisinga okuba ebituufu kitabo kya Allah, Al-Quran kitabo kya Allah, wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nga teri bulungamu tebusinga okuba obulungi okuggyako obulungamu bwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tugamba ebintu ebisinga okuba ebibi byebizuule mu ddiini. Tulabye mu misomo gyaffe gikulembedde nga tulaba ebizuule mu kwaziina ne tulaba ebizuule ebikolebwa mu kemiswala. N'olwekyo baddwa Allah mbakubiriza okwewala buli kintu kyonna ekizuule, buli kintu kyonna ekiyitibwa bid'a mu busiraamu tubeere nga tukyewala.
N'olwekyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayr. Mu musomo gwaffe ogwasembayo twalaba ebintu, twatambulira ku bintu bibiri. Twagezaako okulaba nga twejjukanya ebintu ebikulu nga bikwata ku kwaziina awamu n'okukima esswala, ne tukomekereza n'ensonga ey'okutereeza ennyiriri gye twalabako ensonga 3, ng'ensonga ezo twalaba okutereeza ennyiriri kye ki, ne tulaba tuwulira ebigambo by'omumanyi ayitibwa Nawawi engeri gy'ayogera ku nsonga eyo, ne tulaba obulungi obuli mu kutereeza ennyiriri. Obwo nno bwe twakomako nga twalaba hadithi 3 ez'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Tukyalina ensonga nnyingi ez'okwogerako era nga tugenda kulaba ensonga 10 olwaleero insha Allah, ng'ensonga gye tugenda okubeera nga tutandika nayo ye yalibadde ensonga yaffe ey'okusatu ku nsonga ze twayogerako ze tulina okwongera okutangaaza oba okugaziya mu nsonga z'okutereeza ennyiriri, nga nayo bwe bulungi obuli mu lunyiriri olusooka. Obulungi obuli mu lunyiriri olusooka. Naam, bw'oba ng'okedde mu muzikiti ofubanga nnyo nga bw'osobola okulabanga olunyiriri olusooka terukusuba olw'obulungi bwe tugenda okulaba mu hadithi zino wammanga. Hadithi esooka, sahaba ayitibwa Irbad bun Sariya yagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yasabanga Allah asonyiwe abo abaasaaliranga ku lunyiriri olusooka emirundi 3, ate abaasaaliranga ku nnyiriri oba ku lunyiriri olwokubiri bo ng'abasabira omulundi gumu. Obujulizi bufune mu Sahihul Jami'u as-Saghir ku namba 1452. Nga tukyagenda mu maaso, hadithi ey'okubiri, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti singa abantu baali bamanyi obulungi obuli mu kwaziina n'obwo obuli mu lunyiriri olusooka, baali badde balukubirako kalulu okulusimbako. Ebyo nno bigambo bya Mbaka sallallahu alayhi wasallam. Atugambye nti singa abantu baali bamanyi obulungi obuli mu kwaziina n'obwo obuli mu lunyiriri olusooka, baali badde balukubirako kalulu okulusimbako. Bw'atyo Mbaka bw'agamba. Kitegeeza nti muffe ffenna abali wano tetumanyi bulungi ki obululimu, otherwise twali badde tulwettanira bwettaniza okulaba nti buli swala lweyimirirawo tubeera mu lunyiriri olusooka. Naam, katugende ku nsonga yaffe ey'okuna, obukulu obuli mu kutereeza ennyiriri. Obukulu obuli mu kutereeza ennyiriri. Ensonga esookera ddala ku okutereeza ennyiriri, kimu ku biraga obumu bw'Abasiraamu n'okusaasiragana kwabwe. Kuba singa olaba Abasiraamu nga bateredde bulungi, buli omu ng'ali ku kibegaabega kya munne n'ekigere kye kiri ku kya munne, omanyira ddala nti bonna bali omuntu omu. Naye bw'olaba nga buli omu asimbye nga bw'ayagala, nga tebafuddeeyo kuziba myagaanya, ono tayagala kuliraana ono, omanyira ddala nti mu butuufu waliwo ekitali kituufu. Awamu nakyo nga bonna baaluganda, kyova olaba nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti mujja kutereereza ddala ennyiriri zammwe nga mugenda okusaala, oba si kyekyo Allah ajja kwawukanya emitima gyammwe. Ebigambo ebyo ani abyogera? Mubaka sallallahu alayhi wasallam. Soma Sahihul Jami'u ku namba 1572. Ensonga ey'okubiri, okutereeza ennyiriri kye kimu ku bintu Allah bye yatusukkulumya nabyo oba bye yatusukkulumya ku mirembe egyasooka, kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti twasukkulumizibwa ku bantu abaatusooka n'ebintu 3.
ennyiriri zaffe zaafuulibwa ng'ez'abamalayika. Hadiisi eyo okutuusa gyekoma sigenda kubyogerako, naye nga ekyo kyesinza okubeera nga njagalamu. So gwe abyetaaza okumanya byonna ebisigadde n'ebigambo ebyo obujulizi bwabyo, soma Swahihul Jamiu ku namba 4223. Tugambye okutereeza ennyiriri kyekimu ku bintu Allah bye yatusukkulumya ku mirembe egyasooka, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti twasukkulumizibwa ku bantu abaatusooka n'ebintu bisatu, n'ekyesinza okwagalamu ennyiriri zaffe zaafuulibwa ng'ez'abamalayika. Ekyokusatu, okutereeza ennyiriri kimu ku bintu ebituyamba okuziba amakubo sitaani weeyinza okuyita okulabankanya abasaaze. Ekyo kibaawo nga ddala tuzibye emyaganya, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mutereeze ennyiriri zammwe mukwataganye wakati w'ebibegabega byammwe, okutuusa hadiisi eyo gyekoma. N'agamba nti era muzibe n'emyaganya. Mu hadiisi y'emu agamba era muzibe n'emyaganya, kubanga ddala mazima sheitaani ebayingiramu nga mugenda okusaala ng'omwana gw'endiga bwe guyingira mu bantu abali awamu. Kitegerekese. Kati nno soma Swahihul Jamiu namba 491 mwe muli obujulizi ku nsonga eyo. Ekyo nno ne kitegeeza nti sheitaani buli lwe twesamba mu swala tweyongera kuba bagonvu era abakakkamu. Ngambye sheitaani buli lwe twesamba mu swala obukakkamu n'obugonvu bweyongera mu swala zaffe. Wa barakallahu fiikum. Katulabe ensonga yaffe enkulu ey'okutereeza ennyiriri kiramulwa kitya. Okutereeza ennyiriri kiramulwa kitya? Okutereeza ennyiriri si kintu kya kyeyagalire wabula tteeka, era nga bw'osaala nga totereezezza ennyiriri awamu n'okuba ng'osobola ate ng'okimanyi nti okuzitereeza tteeka ofuna omusango. Nkiddamu. Ngambye nti okutereeza ennyiriri si kintu kya kyeyagalire wabula tteeka, era nga bw'osaala nga totereezezza ennyiriri awamu n'okuba ng'osobola ate ng'okimanyi nti okuzitereeza tteeka ofuna omusango. Obumu ku bujulizi obulaga nti okutereeza ennyiriri tteeka, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mutereeze ennyiriri zammwe, mwenkanyenkanye ebibegabega byammwe, muzibe emyaganya, temugeza ne muleka emyaganya ejja sheitaani. Soma Swahihul Jamiu namba 1187. Amakulu g'ebigambo ebyo byonna mu lulimi Oluwalabu kuba kulagira era tteeka ku buli kyayogedde. Imaamu Bukhari, Ibn Hajar, Imaamu Nawawi, Al-Hafidhu Al-Munzir, Imaamu Shawkan, Imaamu Su'an, Ibn Taymiyyah, Ibn Khuzaima, Sheikh Alban bonna bakakasa nti okutereeza ennyiriri tteeka nga tugenda okusaala. N'olwekyo gwe omusiraamu ali eyo n'olowooza nti kino kya kyeyagalire nga bayimaamu bonna bavuddeyo, nga bwe mbakumenyedde, si bayimaamu wabula abamanyi baffe bonna ab'omulembe guno bavuddeyo ne bakiwaako obujulizi nti tteeka. Abamanyi b'omulembe gwaffe guno gwe n'ovaayo n'okola otya n'ogamba nti nedda munnange oba olina ekirwadde ekikutawaanya mu bwongo. N'olwekyo tusaba Allah abeere ng'akikuwonya, era tumusaba ffenna atuwa okutegeera n'okumanya eddiini ye. Katugende ku nsonga endala. Ennyiriri zitereezebwa zitya? Wano nno we wali ekibuuzo ekisinga okubuuzibwa. Tutereeza tutya? Tutereeza naswi ku naswi, tutereeza kigere ku kigere, tutereeza ki? Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza abasahaba nti lwaki temusimba nnyiriri nga bamalayika bwe bazisimba, oba nga bamalayika bwe basimba mu maaso ga mukama waabwe? Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabuuza ng'abuuza abasahaba, lwaki temusimba nnyiriri nga bamalayika bwe basimba mu maaso ga mukama waabwe?
basahaba ne bamubuuza nti bamalayika basimba batya ennyiriri mu maaso ga mukama waabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabaddamu nti basooka ne bajjuza olunyiriri olusooka ne batereera bulungi nnyo mu lunyiriri olwo. Genda osome Sahih Sunan Abi Dawud namba 667. Hadithi eno mwesangibwa. Umaru yali ng'alagira omuntu okutereeza ennyiriri era nga taleeta takbiira okutuusa ng'omuntu oyo amaze okumutegeeza nti ennyiriri ziteredde. Uthman naye bw'atyo bwe yakolanga. Genda olabe mu Sharh Sunna osome omulyango ogusooka ku namba 158. Naam, katugende ku nsonga endala. Ababiri basimba batya? Abantu bwe baba nga bali babiri nga bagenda kusaala, kye tutera okulaba nga basimba okusaala, imaamu bw'amala okuyimirira, omugoberezi amuyimirirako emabegako katono oba emabega katono. Kwe kugamba nti imaamu akulemberako mu maaso katono, naye nno eyo nsobi. Ekituufu kiri nti imaamu n'omugoberezi bwe baba ku lunyiriri lumu, imaamu takulemberako katono mu maaso nga bwe tubadde tukiraba. Era omugoberezi asimba ku ddyo wa imaamu we. Tugamba omugoberezi asimba ku ddyo wa imaamu we. Ng'ekyo nno tukijja mu makulu ga hadithi ya Ibn Abbas yagamba nti lumu yasaala ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayimirira ku kkono wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuzza ku ludda lwe olwa ddyo ne basimba wamu nga tewali asooloobye ku munne. Soma Bukhari namba 726. N'olwekyo basiraamu barakallahu fiikum, tumanye okuba omulanga ne tugamba buli muntu atubuulire biki byayize mu musomo gwa leero, naye ne watabaawo omuntu yenna aleeta wadde ekimu, kale kimu oba bibiri, naye nga nze kimmanyi nti egimu ku misomo egitimbibwa ku mikutu gyaffe kuno kwe tuyigira obusiraamu, sinze oba siri mu basomesa oba kaŋŋambe nti ndi omu mu basomesa abakyayongera okuyiga obusiraamu, era nga kyenkakasa nti ffenna tukyayiga obusiraamu kubanga obusiraamu tebuggwaayo. Era nabwe ekityo buli lwe mpuliriza mu musomo gwonna oguba gutimbiddwa mbaako ekipya kye nguyigamu, kale bwe kiba tekiriiwo mbaako kyenzijukizibwa mu musomo ogwo nga mbadde nakyerabira naye n'ekijjukira. N'olwekyo mbakuba nti ndi wakuleeta biki bye mbanjizeemu, mbeera nyinawo ensonga zange zensobola okuleeta nti nzijukidde kino nakiri. Oluusi oba wakiwako mukiwulira myaka nga 10 egiyise, naye olw'okuba tulina okusigala nga twekumira mu madarasa na biki wahakaza, ogenda okulaba nga bingi nnyo by'ojjukira n'okubeera ng'oyiga mu misomo egitimbibwa wano egisomesebwa basheekhe baffe ab'enjawulo. Nsaba Allah batukuumire. N'olwekyo barakallahu fiikum, eno ensonga n'olwaleero ekyakolebwa abantu bangi nga bwe tuginyonyodde, era nkakasa nti bangi muffe olwaleero abayize nti ensonga eno gye tukola si ntuufu. Ekituufu kirina kubeera nti omuntu bw'aba asimbye ne munne tewalina kubeerawo bbanga, tewali kusooloba kwonna kulina kubeerawo wakati w'abo abasimbye ababiri, bonna balina kubeera nga bali mu lunyiriri lwe lumu. N'olwekyo barakallahu fiikum, Imaamu Bukhari bwe yali awandiika hadithi eyo oba hadithi eno yennyini gye tuva okunnyonnyola, yagissa ku mutwe ogugamba nti omulyango ogunnyonnyola nti omugoberezi ayimirira ku ludda lwa imaamu olwa ddyo nga bonna bayimirira wamu bwe baba nga bali babiri. Kitegerekesa. N'olwekyo ababiri basimba wamu tekuli akulembera ku munne nga bwe tubadde tukimanyi okumala ebbanga. Ekyo kikwata ku basajja n'abakyala. Katugende mu maaso. Bw'osanga ng'ennyiriri zijjudde gw'oteekwa kusimba wa? Bw'osanga ng'ennyiriri zijjudde
gwe oteekwa kusimbawa. Singa oyingira mu muzikiti n'osanga ng'ennyiriri zonna zijjudde, tokkirizibwa kusaala wekka mabega w'ennyiriri ezo eziba zijjudde. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallama yalaba omusajja ng'asaalira emabega w'olunyiriri ng'ali yekka, bwe yamala esswala n'amulagira esswala agiddemu. Bameka muffe abajja ne basanga ng'ennyiriri zijjudde ne basaala bokka, esswala neggwe ogenda okutunula emabega ng'omusiraamu esswala yagisadde yekka. N'olwekyo barakallahu fiikum, ekyo tukyewale. Olaba omubaka sallallahu alayhi wasallam atuuka okulagira omusajja esswala agiddemu kubanga yagisadde yekka. N'olwekyo obujulizi we buli, oli ayinza okugamba obujulizi we buli. Bw'oba oyagadde okumanya ku bujulizi obwo hadithi gyendeese, genda osome ekitabo ekiyitibwa Irwa al-Galil fi takhariji ahadithi min al-sabil. Ojja kubeera ng'ofuna obujulizi. Soma ku namba 541. Irwa al-Galil fi takhariji ahadith. Genda osome ku namba 541. Kale n'olwekyo tokkirizibwa kusaalira wekka mabega wa lunyiriri. Ekyo nno kigambibwa ku muntu aba alabye omwaganya mu lunyiriri nawoza nti nze tebanyigiriza ng'omuzikiti munene, oba oyo agaana okuziba omwaganya nga lunkulu yeefuuse ensonga n'agaana okusimba ne banne n'asimba yekka. Abo nno bangi era afaanana bw'atyo, esswala ateekwa okugiddamu. Naye singa ojja mu muzikiti n'osanga ng'ennyiriri zijjudde, kuba nkakasa waliwo ayinza okubuuza ekibuuzo kino. Singa ojja mu muzikiti n'osanga ng'ennyiriri zijjudde nga ddala tolina w'oyinza kusimba na banno mu lunyiriri, gwe saalira emabega waabwe wekka, tolina musango. Era esswala yo ntuufu kuba olina ekisonyiisa. Esswala yo ntuufu okuba olina ekisonyiisa ekyokuba nga tofunye muntu gw'osimba naye, ate nga Allah tawaliriza mwoyo okuggyako ekyo kigusobola okukola ne bugaana bugaanyi. N'olwekyo barakallahu fiikum. Ndowooza wabadde wagenda bawa ekibuuzo, singa ntuuka mu muzikiti n'ensanga nga wonna wajjudde ne sifuna mukisa gwonna, wensikirayo omu ku bajja asimbe nange emabega, oba wensobola kufuna muntu gwensimba naye emabega olw'essala, essala yange ebeera mu lwetya. Ekyo nno tukyanukudde kiwedde, kyensuubira nti buli omu akitegedde. Wa barakallahu fiikum. Wabula waliwo ensomesa egamba nti bw'osanga ng'ennyiriri zijjudde nga tolina gw'osimba naye, mb'osikayo omuntu ku lunyiriri olukuddirira. Ekyo nno ova kukyogerako. Ekyo kimu ku byenva okwogerako bye mba nsuubira mu bibuuzo ebimu bye ntera okulaba nga bibuuzibwa ku majimuwaati ez'enjawulo. Bw'osanga ng'ennyiriri zijjudde nga tolina gw'osimba naye, mb'osikayo omuntu ku lunyiriri olukuddirira, omuntu oyo n'asimba naawe. Ensonga eno si ntuufu n'akamu. Ensonga eno si ntuufu. Kuba ekisooka, oba omusuubizza obulungi bw'olunyiriri kw'oba omusanze. Ekirala, ekyokumusikayo osimbe naye tekiriiko bujulizi butuufu okuva ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam eyatusomesa esswala n'engeri gye tusimbamu ennyiriri. Ndowooza mulabye lwaki kibadde kitwetaagisa okulaba engeri gye tulina okusimbamu ennyiriri nga tetunnayingira kutandika kusaala swala. Bino byonna abasinga obungi babadde tebabimanyi, era bangi babadde babikola mwattu. Najja n'akusikayo osimbe naye. Ekyo tekiriiko bujulizi butuufu kuva ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam eyatusomesa esswala n'engeri gye tusimbamu ennyiriri. Kati nno ebyo nga bikyali awo, waliwo hadiisi ezeesembesebwa ku nsonga eno eziwerera ddala nga bbiri nga zigamba nti bw'osanga ennyiriri nga zijjudde, osikayo omuntu n'osimba naye. Emu ku hadiisi egamba nti bw'aba nga atuuse omu ku mmwe ku lunyiriri nga lujjudde, kirungi asikeyo omuntu asimbe naye. Hadiisi eyo yayogerwa Tabarani, era waliwo n'endala ng'ewa amakulu ge gamu. Hadiisi ezo zombi
zaalagwa obunafu bwazo mu silsilatul ahadithi adhaif ku namba 921 ne 922. Era Sheikh Albani bwe yamala okulaganga bwe ziri ennafu ennyo n'agamba bw'ati obunafu bwa hadithi y'okusika omuntu n'osimba naye bwe buba nga bukakase si kituufu okugyesembesa nti okkirizibwa okusika omuntu n'osimba naye kuba kintu ekitaliiko bujulizi. Ate nga okukola ekintu ekitaliiko bujulizi si kituufu, wabula omusaaze kyateekwa okukola nga zze kyateekwa okukola nga zze okusaala kwe kusimba ne banne mu lunyiriri. Ekyo bwe kiba nga kisobose. Bwe kiba nga tekisobose asimbe yekka eri swala ye ntuufu, kuba Allah tawaliriza mwoyo okukola kintu okuggyako ekyo kye gusobola okukola. Era hadithi eragira okuddamu esswala ng'obadde osimbye wekka etwalibwa ku oyo abadde asaana okusimba ne banne mu lunyiriri olw'okuziba omwagaanya n'agaana bugaanyi ng'awoza tebanyiga nga masjidi nnene. Wabula bw'aba nga tafunye mwagaanya kusimba ne banne, oyo aba talina nsobi yonna. Era ne mu magezi tekijja okugamba nti esswala ye eyonoonese mu mbeera efaanaganako bw'etyo oba mu mbeera efaananako bw'etyo. Ebyo nno bigambo biri mu silsilatul hadith as-sahiha. Soma omulyango gw'okubiri osome okuva ku 3 ku namba 322 mpaka ku 323. Naam, Ibn Taymiyyah yagamba nti esswala y'omuntu asimbye yekka etuuka bw'aba nga alina ekisonyiisa ekimusimbisa yekka. Imaamu Abu Hanifa naye yagamba nti bwe waba nga tewali kifo kiyimirirwamu okuggyako emabega w'olunyiriri ng'osimba wekka, ekisingako obulungi kusimba wekka. Era omuntu oyo tasaana kusika muntu asobole kusimba naye mu lunyiriri. Okutuusa ebigambo ebyo gye bikoma negwa byetaaze osobola okubisanga mu al-ikhtiyaratu ku peegi 71. Peegi ya 71. N'olwekyo ebyokugerwako ku nsonga y'okutereeza ennyiriri bingi, naye kansembyeyo kino: obutasimba mu mpagi ya muzikiti. Obutasimba mu mpagi ya muzikiti. Singa osaalira mu muzikiti nga mulimu empagi, nga bwe musimba ennyiriri empagi ezo zaawula mu nnyiriri, muteekeddwa okuddamu okusimba ennyiriri endala ne muva mu mpagi ezo. Ennyiriri zaabwe ne zisobola okutereera. Sahaba ayitibwa Anas radiyallahu anhu yagamba nti twatyanga nnyo kusimba mu mpagi ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Genda osome mu Abi Daud namba 673 oba mu silsilatul ahadith as-sahiha namba 335. Olabe sahaba oyo Anas radiyallahu anhu ebigambo ebyo gy'ojja okubeera ng'obisanga. Era ne taata wa Muawiya agamba nti twali nga tugaanibwa okusimba wakati w'empagi ku mulembe gw'omubaka, era nga tugobwa obutazisimbamu olugobwa olw'amaanyi. Genda osome mu kitabo ekiyitibwa, osobola okusomako mu Muslim namba 102 bwe mba seerabidde mu Sahih Muslim namba 102. Taata wa Muawiya agamba nti twali nga tugaanibwa okusimba wakati w'empagi ku mulembe gw'omubaka, era nga tugobwa obutazisimbamu olugoba olw'amaanyi. Ibn Mas'ud yateranga okugamba temusimbanga wakati w'empagi. Temusimbanga wakati w'empagi. Era osobola okufuna obujulizi mu kitabo kya As-Sunanul Kubra omulyango ogwokusatu namba 14. Genda osome mu Sunanul Kubra weyongera okubeera nga onyonyoka ensonga eyo. N'olwekyo nga maliriza ensonga eno, baganda bange, eddiini y'Obusiraamu ddiini ya wakati. Teyagala bugayaavu bususse, ate teyagala bbugumu lisusse.
n'olwekyo ekyokusimba ennyiriri tekisaana kugayaalirirwa ng'oli agamba nti ekikulu mu swala kuba kugonda na kutegeera by'osoma ng'osaala. Wabula buli omu kyasaanye amanye kiri nti eyalagira okugonda mu swala ate era y'oyo alagira oba y'oyo eyalagira n'okutereeza ennyiriri. N'olwekyo byonna bigobererwa so si kulekako bimu n'ogenda n'ebirala. Ekirala, singa tumala okutereeza ennyiriri ne tutandika okusaala, ennyiriri bwe zitandika okukyama si kirungi kuzitereeza ate n'eno bwe tusaala, kuba ate ekyo kitujja ku mulamwa gw'okugonda mu swala ate ebirowoozo ne tubizza ku kutereeza ennyiriri so nga twalibadde tuzitereeza nga tetunnatandika kusaala. Ekisembayo, obutatereeza nnyiriri saagala weebuuze nti abaffe tekitta swala, wabula singa okikola mu ngeri ya bugenderevu ojja kufuna omusango gw'otagenda kusobola kugumira kibonerezo kyagwo, kuba Allah atugamba nti mugondere Allah era mugondere n'omubaka we. Genda osome surati Nisaa'i aya 49. Ate wala n'agamba nti era ekyo kyonna omubaka wa Allah kyaba abaleetedde mukikwate mu amakulu mukise mu nkola, ate ekyo kyonna kyaba abagaanye mukyewale. Kati ku kimu omubaka kye yatulagira kyekyokusooka okutereeza ennyiriri nga tetunnasaala swala. Kyekyokusooka okutereeza ennyiriri nga tetunnasaala swala. Kyova olaba ng'esswala wonna mu mizikiti tugisaalira mu nnyiriri. Kyetegeeza esswala wonna mu mizikiti tuzisaalira mu nnyiriri. Singa kyali kyakyeyagalire buli omu yalibadde ayimirira nga bw'ayagala. Kale saagala olowooze nti ekikulu ku swala kufuna bufunyiwuzu kwaziina na kutandika kusaala, wabula na kino nakyo kikulu nnyo ku swala. N'olwekyo barakallahu fiikum, ka clip kawanvuye naye tubadde tukyalinayo ensonga 3. Tetusitula amaloboozi nga tutendereza ennyiriri tetusitula amaloboozi nga tutereeza ennyiriri. Amakulu bwe tuba tutereeza ennyiriri si kirungi kusitula amaloboozi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakigaana era n'agamba nti mwewale nga mutereeza ennyiriri oluyoogaano lw'omu katale. Maka sallallahu alaihi wasallam yakigaana n'agamba mwewale nga mutereeza ennyiriri oluyoogaano lw'omu katale. Genda osome mu Sahih Muslim namba 432. N'olwekyo ensonga katusigazeeyo 2, abaana bato basimba bokka. Ekyo tujja kwongera okukinyonyola mu musomo gwaffe ogujja insha Allah. N'ensonga endala, baani abateekwa okuba okumpi ne imaamu, nakyo tujja kwongera okukigaziya omusomo gwaffe ogunaabaguzzeeko insha Allah, tulyoke tulabe engeri gye twolekera ekibula, okwolekera Kaaba. Tulabe Kaaba tumanya tutya gyeri, tulabe okusaala ng'oyimiridde kulamulwa kutya, okusaalira mu nnyonyi, motoka, emmeeri, eryato n'ebisigadde nga mutera okubeera nga mubibuuza. Tulabe ekyokusaalira mu ngato, tulabe okusaza ensalo, embuga, sutra ng'ogenda okusaala n'ebirala byonna tujja kubeera nga tubiraba insha Allah, nga tetunnaba kubeera nga tutandika esswala insha Allah musomo gwaffe ogujja. Saba Allah abeere nga atuwa obuwangaazi tutuuseeyo tusobole okubeera nga tubitegeera. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.